webale nnyo abasorority teboogera Luganda era tebawulira Luganda eyalama noi noi akusa voti no poto yautongo aja nakine so parliament amina ngesunoi yalama ites Park TV ibuno na swamne pepe anyu nebe iboro nuipu itodolikino authority district bananga babalonzi banga authority district baniriza nnyo mwebale kubeera nga mulaba Spark TV mwebale okumpa akalulu mwebale okumpa obwesiga mbeere mubaka wammwe mu parliament eno ey'e12 tugenda kukola awamu tulabe nti sorority tugitwala maaso. Honorable, okusookera ddala njagala tunuulira ekitundu ekya sorority kyennyini and the challenges ahead. Buli region erina challenges ezaayo. Waliwo ezirijeno ezikatinga across region zonna nga unemployment, that's a national thing. Naye regions waliwo challenges eziri particular. In sorority, what are some of the challenges and how are you intending okubeera nga addressing challenges ezo during your tenure of 5 years okulaba nti munna sorority alaba Spark mu kaseera kana ate nga yakuwa akalunaku asa mandate ng'obulamu bumunyumira ng'obulamu bukyuka for the better? Well, mu sorority district ebizibu byaffe si byanjawulo nnyo. Yes. Ekisooka obwavu bungi nga mu Uganda yonna obwavu bungi abavubuka tebalina mirimu that okyogeddeko ekyemirimu. Number 3 fenga sorority twetaaga amalwaliro amalungi agalina ba nurses ne ba doctors ate agalina makerenda medicine eddagala nga weeriri. Twetaaga mazzi amalungi, twetaaga masomero kubanga mu birundi mingi osanga nti munga subcounty mu Gombololemu waliwo ne Gombolole zitalina seed schools amasomero ga secondary, so abaana baffe basoma paka P7 amasomero ne bagabulako kubanga distance mpanvu nnyo okuva mu kyalo paka town ng'onoonya kusoma secondary school. So twetaaga amasomero, twetaaga bingi, naye waliwo ekya food security kyamakulu nnyo. So n'olwekyo twetaaga ebyobulimi to really food secure our place kubanga enkuba tetonya nnyo e sorority. So we have a cycle. Twetaaga irrigation, twetaaga just those incentives like seeds, ebyobulimi byonna tubyetaaga so that we can be food secure as a population. Honorable, ezo ze challenges zo highlighting ekitundu nga sorority kyebalina food shortage, mwetaaga food security, mwetaaga amalwaliro, mwetaaga amasomero, mwetaaga kibingi bingi. Plan eri etya kubanga kati gwakutte enkasi enkasi ogimanyi? Ngimanyi ntegedde. Okay. Gwakutte enkasi oba gwe ali mu leadership or stewardship ekitundu kino ekya sorority district? Kati ffe emirimu gyaffe ng'ababaka mu parliament tuteesa number 1 netukola ne budget. Kati bino byonna byenjogedde bikwatagana ne budget. Tulina okukola allocation, sente ezo zibe nga weeziri. But that is not the only problem that we have in Uganda. Tuyinza okukola budget ne tuteekamu sente z'amasomero, ne tuteekamu sente z'amaguudo, ez'amalwaliro zonna. But the issue is priorities za government nga zaawukana ne priorities z'abantu bannansi kubanga bino ebintu byonna tubiteeka mu budget buli mwaka biri mu budget naye otuuka ku end of financial year nga tebabitadde mu bikolwa. So that is the challenge tuyina nnyo ng'ababaka kyekyo kubanga buli kimu fenga parliament wetumaliriza ne budget nga tugiyisizza buli kimu kidda mu mikono gya executive okuimplementing eyo plan. Kati osanga nga executive nayo eyina plan yo, you see. So that is the challenge. This is not my first term. Si term yange y'okusooka mbadde mu parliament mazeyo ebisanja bibiri. So it is not that
siteeseza ensonga za sorority ate nga siziteese mu budget. We do all those things byonna tubikola naye government terina willingness eyo okulaba nti ekola ebyo ebintu. You see? Yeah, they would rather put money in other things. Obimanyi now. Yeah, nga ekikumi kye banansi bonna babimanyi. Okay, Honorable, there is an issue that is arising. The public erabika nga eringa etandika okuluzinga trust mu parliament. Ndaba ng'eno challenge nnene nnyo mwenga ababaka tekiri ku personal level nga gwe wabula kiri ku babaka bonna. But of course you could have a plan maybe. Yes. Muyintendinze muti okulaba nti mu restoring public trust mumwe ababaka ne mu parliament okutwaliza ewamu kubanga abantu tutambula mu bantu tubeera mu bantu on a daily almost. Naye era owulira abandaga parliament era ne bwenaagira tebalina kye bagenda tuteeseza abo ababaka era bagenze kulya buli. That's the perception. That is true. How do you intend to cleanse the image of the parliament namwe ba parliamentarians? Kino njagala kigamba nti nze nga nzaddeke sisobola okusangula image eyo. I can't clean it. Abantu batugyemu obwesige ate nga teri parliament yokka naye ab'obufuzi bonna abantu abawansi babagyemu ki obwesige kubanga batuwa obwesige bwabwe ne tugenda ate we tutuukayo tukola birala. Olaba ng'etteeka lino erya sovereignty bill ebbaga eryo ery'etteeka sovereignty bill abantu bajja mu komiti yaffe ne batuwa endowooza zaabwe. Abantu ababiri bokka be bakkiriza n'eryo etteeka naye parliament negenda maaso neeyisayo eryo etteeka erya sovereignty. Kiraga nti parliament tekyawuliriza abantu, and that is the truth. So nze kyendaba ndi wa opposition, ndi wa opposition, ndi wa FDC kyekibiina kyange, and me I believe in change. Njagala nnyo enkyukakyuka ebeere mu ggwanga lyaffe kubanga ebintu ebimu parliament yokka tesobola okutereeza ebintu ebimu. You understand? Ng'eryo that example gye nkuwadde, example eyo gye nkuwadde, executive webanga eyagala ekintu kiyitemu eyita namba za NRM tewuliriza abantu. No, that is the truth. Balina numbers ezisukka, so they will call and theirs are enough okuyisayo ki kye bayagala. So it's time to reflect. It is time to reflect feba nga abannansi kino tukirowoozeeko. The truth is we need change. But again, I can't look at the Ugandans. Kubanga, Uganda, they really do their part. Never genda kulonda, never londa, bebayagala. But sometimes, olusi, oyinza okusanga nti abantu gwe balonze tali electoral commission wagenda kulangirira. You know, until now, National Unity Platform, ekyasaba bya mukama declaration forms eza president tezinavaayo naye president amaze okulayira. So you see those things n'obirowoozaamu and you really think and you really see we don't have power as people. Naye nze nga munamufuzi I really want to encourage people, temugwamu ssuubi bambi bamikwano, temugwamu ssuubi. Ensi nnyingi ziyise we tuli. Yes, and we shall get out of it. Tujafuna enkyukakyuka, and we shall get a better government, better governing style, and we shall keep having, changes of government peacefully. Kyetwagala fenna. Because you see, we spent emyaka ena, is that 40? Actually, ena mutano. Now this is going to be 45 years after this Chisanja. Ena mutano nga NRM eri mu ntebe. And we've never tetunalaba nkyukakyuka. Ng'omusayite guyise. So we cannot say with certainty nti wagenda kubeerawo enkyukakyuka nga omusayite guyise. Kubanga tekirabikangako. Nedda tekirabikangako. Yes, w'otunira emabega okutandikira ne Obote buli president bamuggyamu mu buyinza with blood just bombing you out. Bombing you out. So that's how it is. Okay, Honorable Kefa sina sindikidde wano ka message mbuuliza Honorable
Honorable ali taken up mukyala mufumbo kefasi Honorable sagala kusalira kigambo naye nze ndaba empeta kweri kefasi wefuge Honorable ali taken bulungi nnyo ate n'omwami ayinza okuba nga kwali atulaba. Honorable, your last remarks nga tugenda kudda mu studio eri eri bannayuganda eri abalonzi bo mu kibuga ekya Soroti n'abantu bonna gye bali okutwaliza ewamu. Mwebale nnyo abawuliza abalabi ba Spark TV. Mwebale nnyo okulaba Spark TV. Message yange mbasaba temugwamu ssuubi. Temugwamu ssuubi. Every situation buli kintu kirina we kikoma. Yes. So Katonda wabanga agambye nti wano we wakome ebyobufuzi ebibi, all those things, human rights abuses, ebyo byonna bye tulaba. Okwata abantu and they don't even take them in gazetted detention centers. Okutta abantu, all those things. If it is time, bija kugwa naye temugwa muki suubi. Make sure you follow your leaders. Mubere nga mugoberera bonna abalidda bammwe nga mugoberera ensonga za Uganda yonna. How is our country going forward? Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kale tweyanzege tubadde ne Honorable Adeke omubaka omukyalo wa district eya Soroti amaze okulayira olunaku olwaleero y'omu kwabo abasoosewo abadde mu kifo nga kyakutaanwawo n'akuba ebirayiro bye okubanga akoma mu parliament okuddamu okuweereza ekitundu ekyo ekya Soroti ate ne Uganda okutwaliza ewamu. Buli ekinaabaayo kyonna ebinaaba tebitambudde bulungi. Honorable, I assure you tujja kuholding accountable just like any other member. Abagenda okulayira olunaku olwaleero, abagenda okulayira enkya n'abagenda okulayira olunaku olwokutaano. Ngenda kuzza mu studio nze Ahmed Wahab tova ku Spark TV.